Executive Media. Focus, innovate, succeed. Ikop bakube babifanani. Olikwenda bifanani birungi. Bakukube bakwize ti oli munoni. Omukolo bagukolere. Olina kwandula. Olina nankani bya wedding. Olina graduation. Nibo bofirirwa. So kwenda kukola nankani send off decent. Wesimbye omukalulu. Decent. Funaba Ikop. Abo bulwo bayito bataako. Tubateeko tuli kujja mu kulonda. Era tibasasula. Be. Kale. Sasula. Olikwenda bya bululu. Yes. Bakukube mukuba ni poster. Ate bana. Mukuba poster. Olikwenda bana. Bana do kubutundu bali. Mu poster anguli mutunigira muko chali wife. Ani. Chali wa imazira sente. Yasina n'okumuyamba oyo omusaada. Ikop. Eri ekindi aba Ikop. Olikwenda poster. Kale. Bana. Butundu bali. Billboard. Jamba na ife aba. Business card. Mudikola. Nti naba akole ne ya. Ne debeta bolochuwa. Bolochuwa dindi. Bolochuwa chechimu. Ne business card. Ate kalenda. Muwandika ku t-shirt. Follow us on Instagram at Ikop Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. The short and big shot. Omumwa gonfukidde omumwa Zubeida. Candle night ogimanyi. Bagita candle night bw'okutte gw'obba. Washuga teyamaliranye ku live. Pamoja ekiri. Bendera ddala. Omusajja ate nga anaakuswaza ajja kwana black sugar. Abasajja munyiga nga tebakati. N'oyingira n'atakubuuza. Ekibonyaabonya ababooda abasinga. Financially tracé. Oli abeera n'etaano ate nagenda n'akwanamu. Ddala mutabani wange wakati w'emyaka alina okuba ng'ekyalo akikuttemu ekitundutundu. Anayakola kimpanya n'alagako nno panda nti si wa muzannyo. Ate kyenayagala ku ttiimu ya Mama Finn. Sente eziwaayo. Naye tebasaba njawulo. The short and big show. Abantu bajaagalira ddala. We always love you. Hey yo, what's up my people? This is the baddest Azari right here on Executive Media with Real Time with Mimi. Stay locked in. Yeah. Bampe mitwale 5 buli dakiika. Buli dakiika ya mitwale 5? Ekitontome nga kya dakiika mmeka? Kisinzira ze ngendo malawo. Bwe yagadde dakiika 15 ne busente butono nnyo. Ne kambuze gwe yasibye yagala kuwaana. Dakiika kati sikali soko mpana eddakiika. Soko mpana eddakiika.
teweerabira ebiiso kuba kasitoma asuubira wakwa byayagalamu. Ompaane yaawo bambam Gwe yasiibye. gwe tokifaako nnyo. Ompaaneyo awo height n'eddoboozi essaakaavu. Genda maaso kati nze ngenda kuba wali nga ntudde ng'omugole ku high table. Gwe bigambo ebyannema okwatula. Gwe kitontome ekyannema okuwandiika. Ndaba ku ki? Amaaso ga ndege. Gwe malayika ku nsi. Gwe munyeenye enjakira. Toyaka. Kati bamba mugiwaana ntya? Mu Luganda bakozesa batya? Wakula n'owola. Naye okyakula. Oli muto. Kati ngaye nti oli mukadde. Addo nkanze. Okyakula. Okomye. Sigenda kuwaana bambamu. Twasiibye. Gwe naani? Nze. Eky'abantu abalabi kye baagala owulira. Kenjagala otemeramu abantu. Laba ebintu ebigenda okulemesa eggulu. Aladdayi. Kati Omunnayuganda alyoka afa. Effitina eri ku bantu abo abatulaba. Naye nga abantu beetaaga ne bakulabako. Ne bakulabako mu buntu. Omanyi bakulabira eyo bakunyooma. Naye ng'oli mukyala w'amaanyi. Asubira buli omu ali bulungi kamera nkula. Akulindemu omuntu bw'aba akola mulinde. Abadde ogamba ki wamma? Kasubire nti muli bulungi, tuli ku Gibbs Bridals, tubaagaliza ekisiibo ekirungi abasiraamu. Nammwe abagezaako okutukumaakuma, kasuku weewala ekintu ky'okuba nga banno baasiibye n'oleeta emmere. Ate ne weefuula mbu weerabidde oggibawa. Nakulabye ng'olina gw'okikola. Naye nze w'ogireeta nja gikusiiga. Nakulabye ng'okikola ekyo abalala temukola kasuku kyakola si kirungi. Naddala nga twasiibye temututeeka mu bikemo. So mbaagaliza ekisiibo ekirungi ku Mimi's Glamour. Tulina shariyazi ennungi ez'abaana kosa n'ez'abakyala. Omwami gulira omukyala we shariya ng'obudde bukyali. Beetaaga shariya ez'okusalya mutalaweehe. Beetaaga shariya ez'okufumba futaali for now. Nga bwe mweteekateeka okubeera ng'ate mubagulira shariya za Eid. Tulina n'ez'abaana naye amakanzu tetulina. So abantu bangi muyinza otutawanya n'amakanzu, mututawanye na shariya bukaaya. Buli kintu kyonna ekyetaaga omukyalo okubanga ayambala ku Eid oba mu kisiibo kino tukirina wali ku Mimi's Glamour ku Apollo Road e Makerere. So Shamimanja ly'erinnya lyange. Njagala okubeera nga amategeeza nti olunaku olwaleero ndi n'omutontomi w'eggwanga Uganda. Nze mulina era njagala mutuule mukkalire. Olunaku olwaleero ngenda kuba njogera ntontoma. So ebigambo byange byonna bigenda kuba nga bijjira mu rhythm ya kitontome. Ogamba otya omukulu? Ndi bulungi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Wasiibye? Nsiiba kiro naye. Lwaki osiiba kiro? Kuba nkola kiro emisana mba neebase. Sebo oba weebase oba teweebase olina siiba misana. Kati obeera mu ggwanga li? Mbeera wano nkola kiro emisana mba neebase era zino essaawa zange ziba za kwebaka naye nagambye leka nzije wano. Anti kati wasiibye leero kuba misana. Kati gwe misana wo ogabala kiro? Gwe ntyo bwe ntambula. Tolooza tolina kyusa ggwanga. Naye anti waliwo kati naye olaba kati wano tuli n'abakristaayo basiiba.
Bakristaayo bakatuliki be bali mu kusiiba. Abakristaayo be ba Christians. Be basiibye. Bonna nabo batandise ekisiibo. Ze ennaku za kalema. Kati siraba lwaki omuntu yenna aba alya emmere naye kati engeri gye nkola ekiro nsiiba kiro. Kapya mbadde sikamanyi. So bamaama bakwagala nnyo oyina ekitontome kye wabakolera era nsaba obabuuzeeko si bamaama bokka abakyala abaana b'obuwala bakwagala bannange mmeki abaana bakwagala yalowooza nagwendabayo obasangawa bakwagala sirina gwendabayo kyeka banjagalireyo naye nga nze olwendaba wonna wooba oli abaana bawala baba baagala kufa bagamba bannange yoyo waffe bayinza okuba bangobayo naye lwakuba oba olabira wala naye nga abakyala mbaagala nnyo bantu bakakkamu bantu balungi. So olinayo omukyala g'otunuuliddewo oti gw'ogamba nti gyali nga weekanze gyali tuli mu kisiibo naye gyali obaako ebintu by'osiiba mu mwezi nga guno nga ffe wasiibye mukazi wo tekikkirizibwa ssebo bagamba osiiba ky'osinga kwagala wasiibye omukazi kuba mwagala nnyo naye nga gyali. Amannya amatuufu amanya bampita Isaabirye Godfrey Mitch Junior. Waliyo ne Mitch Senior. Waliyo Isaabirye Godfrey Senior. Jali. Kati gwe Junior. Kati okutontoma watandika okutontoma ngo kiva mu famire oba kyava ku ssomero? Simanyi naye mukadde wange ayogera nnyo. Kirabika kwe nakijja naye neetaaga mubuuzeeko naye nga omukadde anzaala maama wange mwogezi ndowooza okutontoma ne bwe tuba n'emboozi oba okitegeera just oyongeramu bintu bitono nnyo otaddemu omudigido n'oyongeramu obuntu obutono ne kufuuka okutontoma ndowooza naye nze mbadde muntu mwagazi wa bigambo n'engeri gye mpulizaamu ennyimba mpuliza engeri gye bawandiikamu. Kati era kyali kyangu okunsikiriza okutandika otontoma. Ne wano mpuliranga gwe atontoma. Ndi mu kwogera mukama wange. Kati obeerawo bijja bitya like talenti oba tusobola okukiyiga obuyizi like nenzija n'okinjigiriza nentandika otutontoma? Oyogeranga ggwe? Simanyi amanyi waliwo emyaka gy'otuukako nga tokyayiga ng'olina kukozesa bye wayiga mu nkola naye ndowooza abaana abato ng'abo baba basobola okukiyiga ekyokutontoma nti naagira kiba kyangu omuyigiriza. No si muti mbadde mpa kyakulabirako sikyakwata aŋŋambye emyaka gyange mingi nnyo sikyayiga. No oba oteeka bye wayiga mu nkola kati gino emyaka tosobola kunjigiriza. Mwe bagamba akaakyama amamera kati tuyinza okugolola ate ne kino kyokola kiyitirivu kyamaanyi. Kinene ekigambo kyoyogedde kinene naye nasiibye. Teri muntu atayiga kyogamba abantu baddayo okusomera okusoma nga tebagenda kukwata baba bagenzi kuddayo kukola ki kubanga balina ssente kuyitayo buyusi. So kati abaana abato be bakwata ebitontome kiba kyangu obbayigiriza oba nakyo kyetaaga omwana alina mu talenti eyo era mubeeramu kati gwe kyokola kino ne tufuna omuntu ne tumugye ne bw'okimuyigiriza tayinza kikola nga gwe bw'okikola. So otuula bw'oti n'olowooza ku kintu oba olaba bulabi muntu awo n'otandika omutontomako? Kati olina w'otuuka kuba kati nze engeri gye neetwalamu I call myself a writer of life ndi muwandiisi wa bulamu nti abantu babaako bye bakola nze nembeera nga witness oba kalabalaba neŋŋamba nti mbiraba leka ndabe engeri gye nkiwandiikako. Kati ndabaamu ntontomeko.
wasiibye nasiibye anti kye ŋŋamba biyinza obutakusanyusa lwaki oba oyogera ebitansanyusa ekintu kiri bwe kiti gweobamu it is freedom of olina olukusa lwonna okuwandiika kyonna ky'oyagala okutontoma ati ya expression kati if I express myself nga tebikusanyusa bijja kunsanyusa just njagala obeere muntu mukulu ng'otontoma omanye nti nze nakukyaziza bw'oba otontoma toyinza genda kutontomera mu maaso ga mukulembeze n'otontoma ebitaamusanyuse sisobola kgendayo mutontomera lwaki ngendayo mutontomera mukulembeze w'eggwanga alina okumanya nti abatontomi mwe bali mu ggwanga era bakola omulimu gw'amaanyi nnyo okusanyusa abannayuganda n'okubasomesa mukulembeze eki gwe twogerako omukulembeze w'eggwanga Uganda Yoweri Kaguta kakaya koyambadde naye nga kale lannago bwana isabiri oyagala kunjogezaako bigambo naye nga tomanya sikirowoozangako sikulimba tokiwangako yadde obudde sikiwangako wadde obudde si kyekintu kye ŋŋamba nti bwe ntuuka awo nja kuba toyinza genda kutontoma kubanga ekyamazima akasente okaagala naye kino kintu kyakuwuliriza oli mwetaaga omuntu n'akuwuliza n'akutegeera biki by'omugamba biki by'omugamba akoowa mangu kati ate gwoba oli mu bintu byakwagala kukuwuliriza mba njagala mpuliriza oyinza otontoma ne yeebaka producer kano okasalamu nina ekitontome kyo kyensinga okwagala ekyabamaama omukadde anzaala naye nakati ebigambo waliwo wembeerawo nemba nga bipiikinga ngenda olaba wakati mbula oliwo n'emyaka emeka nkuliridde nno n'ebigambo byogera bya kikulu kuliridde bakadde magezi ebigambo byogera bya kintu kikulu naye ekitontome ekyo wakirowoozezaako kiwa abazadde ki ekyamazima omukadde owange yakiwuliriza engeri gye nakiwandiikamu saagala omanye engeri abantu gye bawandiikamu ku bamaama kubawaana kola ki naye ate waliwo ekintu kimu bamaama balina ekintu kye bayita banta nti yogera ekintu n'akuddamu n'omugamba amazzi ngateeke wanaga gayiwaawo oba gateekeku nteka ku mutwe ne ŋŋamba kanjogera amazima oba okitegeera kyenkugamba otwabye lwakuba abo bamaama bedda mbuto bikola abaakati batya abaana ŋŋamba gwe nze kati mbikola ebyo anti kyeŋŋamba mbikolera ddala ogambye bamaama bedda kale toli wakati ndowooza producer wamugambye otya ng'ajja omanyi naawe oli muzibu nnyo gye ndi siri wakati anti ogambye bamaama bedda be babikola n'ogamba ate gwe okyabikola anti nze nayigira ku bedda era ekyo oba osobola okukiraba n'okitegeera nkiraba producer okasalamu wakati ako okajjamu ko kajjeemu ebyaddala okajjiremu ddala tukalekaamu abantu bajja kukitwala bulala nempolampola enzo siibulukuka mukwano bamusiibulukuka ntya mawulana aŋŋambye mwenjala weba teyannumya ejjo obwedda withi nfunisa ya butunda bwamazzi bwedaga enkozesa ga butunda naye anaaye simanyi banamalako mulamanzaani eno kati ate ondeetedde miki yazza ne kanneetegekedde omukulu we yankubidde essimu oba ssaawa 4 nokola otya nonyerezaako weesiba nnyo ku myaka nedda bino mbijjo mu bigambo by'oyogedde ogambye bamaama bedda be baali babikola maama wange zinamulabagambikola n'ogamba kuba nabiyiga wandigambye gwe wabimuyigirako kale yabimuyigirako maama we saba miki kyensinga okukumanyako abantu baŋŋamba olina olugezigezi oyina ŋŋamba wali ku theatre ani alutambuza awo ku theatre ani ababooda baawo
ninawo ababoda abampa bwino ate obagamba kubanga kino kisiibo kinyuma n'okuba omuntu ng'enjala emuluma ate abo batuse butte bangamba olina olugezigezi tolinga batontomi balala olina amateeka mayitirivu nnyo. Siina mateeka siina. Ne bangamba ogyewulira olaba nzize wano ku nkuba etonye kyeko bamu n'abantu bo naye kamukulu muntu bo naye awo ku theatre bangamba omwana oyo ayina olugezigezi lwonna olw'abatontomi lwajja ne lukuŋŋaanira ku muntu omu bw'ati. Mu engeri gy'okola ebintu byo ng'obiwulira nti birungi ogyewulira omuntu okupangisa. Manyi bagamba bukookolo bugeyaŋŋana. Akagambo gwe kyogamba gwe toluyina olugezigezi. Nze nina olugezigezi, nze sina lugezigezi. Ababoda bo bagamba batya? Bakutya. Abantu bantya. Abantu batya okwogerako. Kati kiti ekyange tokizzeemu ssebo. Nojja nze nakukyazizza. Naye siina lugezigezi mukama. Siina. Abantu lwaki bakutya okukutuukirira ate nga waka gw'okola bamwagala? Bagamba oyina amateeka mayitirivu nnyo okutuukako obutuusi. Bantu bameka abantuukako? Ate mmanyi. Ono omukulu ye yanzijeewa. Simanyi gye mujje. Nina olugezigezi okuntuukako si kyangu. Akoze kakyako okonfamiza ababoda kibagamba? Babiyita words of affirmation. Okoze kali buli kyemumpulirako kituufu nina olugezigezi. Mbwe era walondamu olina abantu boba okolera ku theatre okolera aba Fun Factory bokka, abalala okujjako nga bazungu bantu bwe batyo bw'ogenda n'okolera oli muzungu ne Kenneth Mugabi. Ate mbwe ne Kenneth naye ku lugezigezi kwatudde kati mwekuŋŋaanya we muti. Naye Kenneth alina olugezigezi yesewakana. Alina olugezigezi nange simwakanira. Mwana alina olugezigezi oyo. Kyokka nno olumu aseka oba aba abadde ki? Kati yoyo okkiriza naye gwe tonnakkiriza. Nze sirina naye aluyina nange nkimanyi. Sajja wa lugezigezi nnyo. So kati otontomerera wange oggyeko Fun Factory Kenneth Mugabi abantu nga bwe bagamba n'abazungu otontomerawo awalala? Ntera okuba ne show yange bagiyita Mitch's Manifest. Naye ndowooza ebeerayo emirundi 2 mu mwaka. Naye olimu abantu bampita ku mbaga, private events. Ate n'ekirala kino ekintu kyakuwuliriza nnyo oluusi tokaka abantu. Waliwo abantu abataawulirize. Tekikola makulu omuntu kujja nga tayagala kuwuliriza. Kati ku mbaga okikola otya? Oba nsasula ne ŋŋenda. Anti ŋŋamba abantu b'oku mbaga nabo simanyi bw'obakwata bwongo kubanga tebagenda kukuwuliriza. Olumu okikola lwa ssente, omugole waba yakusasudde ng'ojja n'okikola n'ovaawo. Naye bawuliriza ku mbaga. Kuba kati emikolo egisinga abantu ababeerako babeera abantu bakulu. Era obagamba ne bakuwuliriza. Kati embaga oba ozze kuwana mugole oba abo bonna ababaawo? Mugole we baba bansasudde. Anti nga nkusasudde. Bantuusa bubaka. Nze ng'omugole obwani oyo asasudde mugole mukazi oba musajja? Kati bwemba mugole musajja yeyakusasudde oba ozze bwananze omukazi? Wana mukyala. Omukyala bw'aba yasasudde oba owaana musajja we? Kati soko okitwale nti baakusasudde omwami wange nze mugole. Mukama wange nkoleze invoice. Nga nze mugole nze buli dakiika bampe dakiika 5 bampe emitwalo 5 buli dakiika. Buli dakiika ya mitwalo 5? Ekitontome nga kya dakiika mmeka? Kisinzira ze ngendo malawo oba oyagala dakiika 15 ne busente butono nnyo. Ne kambuze gwe yasiibye oyagala kuwaana. Dakiika kati soko mpana eddakiika
soko ompana eddakiika teweerabira ebiiso kuba kasitoma asuubira wakwa byayagalamu ompaane yaawo bambam kwe yasiibye gwe tokifaako nnyo ompaaneyo awo height n'eddoboozi essaakaavu genda maaso kati nze ngenda kuba wali nga ntudde ng'omugole ku high table gwe bigambo ebyannema okwatula gwe kitontome ekyannema okuwandiika ndaba kuki amaaso ga ndege gwe malayika ku nsi gwe munyenye enjakira toyaka kati bamba mugiwaana ntya mu Luganda bakozesa batya wakula n'owola naye okyakula oli muto kati ngaye nti oli mukadde adde onkanze okyakula okomye sigenda kuwaana bambamu twasiibye gwe naani nze ekyo abantu abalabi kye baagala owulira kenjagala otemeramu abantu laba ebintu ebigenda okulemesa eggulu kati omunnayuganda alyoka afa effitina eri ku bantu abo abatulaba naye nga abantu beetaaga ne bakulabako ne bakulabako mu buntu omanyi bakulabira eyo bakunyooma naye ng'oli mukyala w'amaanyi ondabye nnyo bw'ondabira eyo badde okola ki mbadde nkwogerako bibi lwaki anti nkulabira wala muntu waba akulabira wala aba akwogerako bibi kamera eno erina tejjayo kifaananyi bulungi naye bannaye producer sebo nzijayo otya mu kamera munzijayo mutya mba ndi ntya bba wa mazima njagala kutandika kwegoba kati nvaayo ntya mba nfaanana ntya oba ofaananga mukazi wattu yaani bannange mukazi wattu yaani twangako muno ogamba musajja wattu baaba ne kamera naye bwe nkulaba ate mu buntu kiba kyanjawulo nnyo mukyala naye abatontomi babawadde ssente wazikutteko sooka olumpi ani agaba ssente era ziriwa luli nali ewa minisita mukolako interview abantu be yasooka okuŋŋamba bafunye ssente baali batontomi nentya neŋŋamba bulijjo muli b'amaanyi we mutyo ku bwavu obunnumye neetaaga ntegeere gwe baawadde mbu association yammwe baagiwa ssente miki weyeekanga olwo abatontomi abalala bagenda kukola ki kangende ebinoonyerezeeko naye nga mulina association waliwo association weeri kati eya association yammwe mulina ne sako akasako kapya tekasaba kuba kapya ssebo ekyayika kabaddeyo minisita abantu be yasooka okulistinga yagamba federation eya kenzo abatontomi olina enamba ya minisita enjirina tumutuukako tutya njikuwe akwata namukubira ano nga mukolako interview mubuuze sente zaffe ziriwa n'agamba sente zammwe abalala ffe n'atugamba ba YouTuber tetu association mmye n'agamba naye abatontomi federation ne ba comedians ne ba promoter sente zaabwe zizo zesaka ezasooka okufuna sente nabadde ndi awo nedaba Kenzo gaagaba sente ezaabo abantu abayimbi abagwa mu federation ne mmanya nno nammwe tugenda balaba muvuga ndala yino ane namba nja munoonyako kubanga omubuuzi nti ate mwagambye ezaffe mwazituwa
Ana mutulyako ssente bantu mmwe naye. Kati waliwo beeyazijjayo ng'alina ssako. Ez'abatontomi. Naye kati naawe nategeera nti babawa ekitiibwa. Naye wandiisa okole gundi ey'aba YouTube. Ate ba YouTube kati bangi. Bayitirivu. Bantu bangi beeta. Bayitirivu. Naye nga bali kukola omulimu gw'okola gw'amaanyi. Ngezaako. So kati njagala tuwa Saimo lwaki ankubira nnyo wali awo? Akubanja. Ayagala muweeyo interview. Oli mukyala w'amaanyi nzaani bannange. Njagala kiri kitontome ky'abamaama. Omukadde anzaala. Gye nsinga okwagala. Anakiwandiikira bazadde. Wakiwandiikira bazadde ngaffe. Bamaama. Genda ewa gundi ow'egindi omutwale nankani ya gundi. Gwe wobiwulira tebikola makulu naye nze gwabigamba mbeera mbitegeera. Manya ennaku yo toli mwana wa mugagga jjukira ekyakutwala ku ssomero no lwafuuka luyimba omukyala nga nkuutira. Ebyokunyuma ninaatoko naye kye nnokola kumubasuutira. Sirika, gamire, kati bunira. Bwe batyo bwe bankuza. Ensi ne bwenkuba mu kaseera ak'okusattira nina okwekumaakuma n'enkomawo. Ekisapatu kya Umoja nkyakirojja kino kyali kyakulwanyisa nga ne bwe neekwekawo ekisiripa. Nkifuna. Ennuma ekula bigwe baalugera temutunulira agenda kukaaba. Mutabani we yakoze omusango bwe guti mu bangi ng'atabuka bwanziza ku mabbali tokkirizanga muntu yenna kukumanyiira. Bwe nsooza ng'omumwa gusuna. Kibooko yavangayo nkomyewe waka empale erimu ebituli nva kuvuga gogolo. Toyagala kunaaba leka sabbuuni mu mutwe ogenda funa ebiguuna katulina okukozesa ddongolo. Oli wano mu masuuka weezize nga ggongolo abantu bali mu kufa gwe weebase. Kati nno zuukuka ojje ondeetera amazzi g'okunywa. Ovudde gy'ova n'oyita ku mazzi g'okunywa ojje onzuukuse nkuleetera amazzi g'okunywa kino ekibuuzo nkyakyebuuza. Naye nange bwe naafuuka omuzadde nja kwewunza. Naye owaaye tubeebaza okutukuza. Akamwenyuko kabeera kasana. Buli we nkulowoozaako mbeera ku lubalama lw'ennyanja nga mpweddemu emitala w'amayanja. Mu nnaku ne mu ssanyu akamwenyu kaafuuka kakookolo. Lyabanga ssanyu we nakulaba ku mikolo nga gw'omu ku bagaba emmere. Banno bali wa kino ekibuuzo sikyakifuna. Emikolo egisinga emmere enfikkira bwe bannyamba ne baba nga bampise. Kubanga ensimbi sirina bulungi. Sooka omale okusoma ojja kwebakanga bw'oyagala maama wano walimba munnyo. Otulo sikyafuna ngoba birooto. Zuuno onkuza emikwano nnamiitirivu naye sobola gikulaga. Bwe nkulaga abali obulungi ng'ogamba lwaki tokopa n'obeeranga banno. Bwe nkulaga abali obubi oli mu mbeera gy'olimu kuba olina emikwano emikyamu. Ewaka navaawo seeteeseteese. Wandinoonyeza gy'obeera njagala kutandika kulunda nkoko. Owasa ddi ozaala ddi. Gwe tokoowa kusula wekka obuliri bwafuuka ntaana. Lwaki bwe nzija okukulabako tosooka kumbuuzaako ensonga lwaki nkubira kasimu. Maama ekibiriiti kiriwa owa ekiri ku mutwe gwange kirina amaaso naye tekiraba. Ssente nazo zimbuze nnyamba ojje ozindage. Maama ebbeeyi y'ebintu babiseera. Naye shaliya wano zo bbeeyi ya wansiko. Tewanjigiriza kulamuza. Ntoleraako, nzigiraako, nsaliraako kati ogikoma mmeka mwene embeera wali mu kugunyamba ojjewo ntikkula omugugu. Ennaku zino nkulaba okoze tokyayagala kulya mmere maama tuwuliza musawo kaseenene ensi tugiryako makoola. Yatugaana okulya ekintu kyonna wadde mukene. Kino ekitontome nkijje ku mwoyo. Tomanya bwe naafuna akadde nja kikuweereza okisome. Nze mu kifo ky'ekitontome singa opaamu ssente eddoboozi lyo ndiwulira. Buli mwaka tujaguza olunaku lw'abamaama naye neerabira okubuuza oba obeera musanyufu oba wali musanyufu. Maama wasobola otya otubeezaawo wasobola otya okutambuza obulamu bw'ensi. Maama embeera egaanye mpulira n'enyiye maama mpulira njagala kwetuga. Nze singa osooka n'onnyamba n'onjoleza ku bintu ne bwe weetuga sikulinaako buzibu. Oli mukulu. Ebyo ebigambo byonna by'abantu badda. Ekisapatu kya Umoja. Umoja akyaliyo. Bamutundawo. Twakolanga mu eggaali mu Umoja. Omuntu n'alyoka akuteekako amaanyi. Owuliriza Dr. Kaseenene?
muwuliriza omusawo Kaseenene yakuleetedde okusala ensi tugiryako magoola naye buli muzadde abaana b'edda beetaaga kuwuliza ekyo ekitontome nga bali n'abazadde baakati naye olaba ne kati kuba kati olaba nammwe abaakati kubikola abazadde baakati era kino ekitontome tugenda kidediketingira bamaama b'ennaku zino bamaama b'edda baali nga bakambwe nga tebabatiisatiisa bazibu nnyo okwata mu binagaane bino bikime ofuna kyoyasa n'agamba kino byonna bimaleewo naye baba byonna wabikwata ggwe wali okyabijjukira otya olaba ebintu ebimu obimanyi naye lwakuba tobifaako kuba kati buli kyenjogedde ebisinga byakutuukako byonna byantuukako kati kyo kyeŋŋamba nti wemba mpandiika ngezaako nnyo okulaba ebintu omuntu byalaba naye nga takiwabudde lwakiwa n'agamba kati bwentyo kati obeera otya nga obijjukira kuba abayimbi olumu balaba bayimba ennyimba okutuuka oziddamu nga ino ziri hasinga nga takyazijjukira gwafuuka mulimu bw'otuuka ng'okikola obeera olina okikola kati oli omu ku batontomi be basasula omuntu waba akwetaaga abatontomi abalala abali eyo abaagala okubaako nga gwe balina kukola batya bafune emirimu emirala egitali gy'abatontomi temuli ssente n'abantu obagamba mazima nga ffe kyetugamba abali mu theatre ajja nagamba kati mujja wase nga agenda ofuna omulimu omulala no naye abantu olina bagamba amazima omanyi waliwo ekintu kye bagamba nti kankyogere mu luzungu ngenda kuvuunula ko wasomako you need a hustle that supports the artist before the artist starts supporting the person anti ngovuunula bakitegedde kyekyo kyennyini era bwe muba mukikola kibayamba no naye wobaako n'akalima akalawo gya ssente tosabiriza nnyo era omuntu agenda okujja kubanga omaliza oli desperate okoledde obusente butono oli frustrated okutontomanga atform yo nnungi nti olumu obulamu buba tebutambula bulungi naye bikuwewula ng'omuntu naye ate bw'obitunulira nti obyagalamu ssente omaliza oli depressed so olina kujja nga essuubi expectations ntono ddala gy'okumuziraizinga lihabu eba ekuyita naye olaba kuva dda ati yaliwo abagagga ng'omwavu baana naye batontomize nkyabamanyiko ekintu eki kuba nti muva mu famire z'abagagga mwogera nnyo oluzungu njogedde Luganda muyina akajanja kayitirivu buli mutontomi omanyi bameka manyiyo abatontomi bange nga 4 bonna balina akajanja Ankaloziyasi olugezigezi lutandikira ku ye neryoka lusaasaanira abalala ayina muwala we jo ani muwala wani muwala we mwerabidde erinnya omutegedde muwala we oli yani era ali awo ateekako n'obugabe mwalugezigezi nnyo naye yatontoma mu luzungu omuwala naye kijja kulabikawo bubi nga bakkubye mu kisiibo abantu baleke kijja kulabika bubi bonna tewali kye bayinza kunkola miki totya nnyo kale totya nnyo kuba kati wasiibye tosobola kkuba lwaki kati kitegeeza bwe balina okukuba ani akugamba mukwano ze ndi mulalamu nga nasiibye kale wompeera wenkuweera tekuliiko ebyo taba nnoono wompeera wenkuweera tekuliiko ebyo so eggwanga lya Uganda nga bwe liri essaawa zino ne tukuyita nga abannayuganda ne tukugamba miki twagala otutontomereyoko eddakiika nga 5 ku Uganda nga yaleero biki ebiyinza okuba mu kitontome kyo
Uganda nga bweri leero. Ekisooka essuubi oba okitegeera kye nkugamba nti we tuli buli omu anoonya ssuubi. Kitwale nti Uganda tuli ku Titanic, tuli mu kubbira, naye kati nga buli omu abalina abafunye ku bwato obutono ne basigala nga bali waggulu, naye nga tuli mu kubbira. Tugenda naye nga essuubi weeriri. Essuubi weeriri. Tegeeza anytime from now. Naye nga olaba oluusi bintu bitono nnyo. Kuba kati ali etigenda kyokozesa abalema wano. Nange producer buli omwana yamufuula mulema. Ate ye bw'aba ayitawo agenda bulungi. Akikola nga Amini. Naye essuubi weeriri. Naye ndowooza kintu kiri ku nsi, ndowooza ensi yonna ssente zaabuze, ensimbi zaabuze, abantu bali mu kudduka eggwanga balivaamu. Buli afunawo akasente azimba apaatimenti. Kirowoozeeko. Ate nga investment si y'amaanyi kuba kati ffe bazimbira tetusobola zibeeramu kuba za bbeeyi, ssente tuzikola. Kati bwetyo tuyimiridde nga ffe. Ezo apaatimenti ze bazimba olunaku baani abazigendamu? Mulimu abantu Airbnb bo waliwo abazisulamu. Kampala tebeebaka. Balandodi batufunamu, batukuumira ebintu, naye ffe essaawa ntono nnyo ze tubeeramu omwo. Miki tugenda kubeera nga ate tumwerekereza eya gundi alina okumpa freestyle naye tugenda kuba nga tumwerekereza. So ali ku Executive Media ngenda kusooka ntontome. We mala otontoma Miki atontome. Mutuwe Max. Oyagala ntontome ku ki? Kiki oyagala gwe kyeweewulira? Sendi wa freestyle. Kyonna ky'ogamba. Producer, atontome ku ki? Tubadde twogera tetwebaka. Like temwebaka lwaki? Anti tugambe lwaki tetwebaka. Nti Abannayuganda tebeebaka. So Luganda mukama wange. Anti kwendaga. Kale. Anti weewa momentum. Kudduka. No vibe. Weewa vibe ng'omuntu. So temwebaka. Anti weŋŋamba. Temwebaka. Eggwanga libookya. Temwebaka. Temulina ssente. Temwebaka ebirowoozo bingi. Lwaki bwe kityo bwe kiri? Renti wa bbeeyi. Asajja babakuba emiggo. Abakazi babakuba emiggo. Tunaakola. Please don't interact. Kale kati nkomyawo. Producer mu kutontoma omuntu wayogera ekintu okola bati. Yes, don't laugh. Oba ompalizimu. You snap. Tukubiddwa. Tubonyaabonyezeddwa. Otwo twabula lw'ebyo. Embuto zivaamu. Abaana badduka. URA tugoba. KCCA tujja ku nguudo. Tunajjawo tulo. Toyinza kwebaka. Uganda etwokya. UN tugiyita teyitaba. Abawalabu tugende batukuba. Abazungu batulabanga enkima. Yaye. Omugalo. Kati kyetugenda okukola tugenda kukolayo ka show.
bantu 100 aba executive media ng'ojja tuwamu bajja kujja tebayinza butajja bantu 100 100 batono naye nga weebale kino kibadde kya mwoyo omanyi mu poetry bagamba the poem is so deep. Yes, kya It is so mwoyo deep. omuntu wange ow'omunda bw'ati bw'awulira si kyekyo we talk with the ghosts in poem. Ate omuntu wo balina okusabira ate oba oyogera n'emizimu ekyo kirala mukko. Omuzimu si ye muntu w'omunda. The inner person. Ye ghost. Kituufu. Kati naye tuweemu freestyle nga nze sibisobola. Okirabye? Onsinza oli mukyala w'amaanyi. So creative. Naye nga tumaliriza kambawo ekitontome kyange bakiyita bwakedde mpulira. N'olwaleero bwakedde mpulira. Njagala okubanyumiza mu mbeera gye mpitamu naye buzimukaaba mangu. Eno embeera wotaba mwegendereza ogwa eddalu. Bagamba obutasoma buluma bukulu naye kiri mu baasoma nga kitokota si kisaanikire. Abaasoma obusawo baabivaako badda mu kutunda shariya. Abatubanja essaala ze mutusabira nga mbi nnyo. Emisana ssente ne zikubula ekiro otulo ne tukubula tulagawa. Ku mobile money tusindikayo baana bato kuba ssente ze tujja ziswaza. Nyabo nnako 2,000 nzigirayo ssente mmeka. Abasinga ebyabwe baabitunda bagende beeyize mu nsi endala. Nze mu kyalo ewasinga natundawo nasigazaawo we banziika. Ani alinamu emitwalo 10 muguze obuntu bulamu. N'olwaleero bwakedde mpulira. Ekikulu gw'okaabisa kyejo naye kati nze alina famire. Eno enkola munaagikomya ddi teri yabatuma kuzaala mangu. Buli mwaka balangirira ng'ensi yaffe bwegenze mu middle income status balabira ku kimu kye bakozesa. Gwe bw'ogula ekisikaati ekiwanvu ekirina siriti n'ekikoofiira ekinene mu rich anti vibes. Nze ndi mwavu eyeeraga. Okusula endala tekindiisa ntangawuzi y'ensonga lwaki nkyali mu wulu n'olwaleero bwakedde mpulira. Emifaliso gye tulina mikadde ensonga lwaki tusenguka kiro. Tuli wano abakyala beefuula abatatulaba banaamala tukwatira mu bubbi ng'olyoka owulira gw'omuvubuka anyirira bw'ati kiki ekikubbisa. Ensangi zino embeera etabuse kizibu n'okulonda ensimbi nga zigudde. Olwaleero simanyi bakasitoma be bagenda kuva naye nsaba Mukama bagende okujjanga wendi. Paka kuwulira bubye n'engombo tekola makulu mwaka mulamba mbadde mpulira bubi. Ku ssomero ali okola bulungi abantu n'obalowoleza nti oli mugezi kati oli awo embeera ekunyiga. N'olwaleero bwakedde mpulira. Amazaalibwa agange sikyagakuza. Bwe batandika okunkubira obugome by'ekika ne birinnya. Abagagga tebakyebaka emaali egaanidde ku mwalo, emisolo gyeyongedde. Naawe oli awo ssaawa 8 gwa kiro okanya kwebuza ekisaati kyange kye ndudde nga kyambala kyalagawa. Nina ki ovakedo kyange bwe sitakirya kigenda kuvunda kati oli awo ku mulimu osumagira. Nkimanyi nabasuubiza okuyimirira wamu nammwe naye nange natuuka n'enkowa nsiiba ku mavivi nga nsabiriza oluusi nga neetonda. N'olwaleero bwakedde mpulira. Gwe buli lw'oyambadde akasuuti akafaananyi n'oteekako CEO boss moves bikofa abakumanyi otussa enseko. Tukulinze oddeyo mu eri embeera gy'olimu. Naye baba batukulembera bafunamu akadde ne beekubako mu mitima nti naffe batukulembera tuli bantu. Kaakadde keeyera essaawa zitambula. N'olwaleero bwakedde mpulira. Ewaka ovaawo ogenze kunoonya ssente okomawo olina mabanja. Yasiibye tagenda kulwana si kyekyo. Tayinza. Adde amanyi wamundeetedde afayinala akikuwadde. Weebale nnyo weebalire ddala siyinza kwongerako. Onkoze bulungi bwereere ng'omaliriza. Weebale nnyo, thank you very much. You are too much. Kati wano soko tweddakiika emu nga kagwa mu luzungu. Abantu basibule. Anti waliwo abandabo gambye nkolera bazungu kati balina okunda kati basibule. No soko gire njagala bajje ne ku channel yo bagirabe.
gwe kakole nedda ssebo mwagala maliriza mugulikidde munze no kakole miki kati kankweko nakutegedde nnyo beesiibulira abazungu bo nze nkusiibudde ne ŋŋamba you are very much kitegeeza ki oli wa ddala kati mu luzungu omuntu aba ayagaga atonsobola tonsobola you cannot you can't me you cannot you will not Kaluzungu mpozi. Yeah. Hello, amazing people. My name is Mitch Isavie, spoken word artist, executive producer Mitch's Manifest. It has been an absolute pleasure to be here at the Executive Media. Mpozi abakula abava wansi ki? Buli nsi. Producer. Sirikako. Bali mu nsi yonna. Naye abasinga wano ewaka. So to all our viewers all over the world, Kasese. By the way, Kasese is all over the world. Gulu, Nansana, Chireka, Mbarara, wherever you're watching from, yeah, subscribe. Or in a membership, Basasla Sente. Guys, we have membership offers, you know. I sign out. Church and those. Wabi? Toka tegete. Kale bye vanang. Executive Media. Focus, innovate, succeed.